Enteekateeka z'omusomo gwasenga lumimu okulira bino nga ziwedde ng'omusomo gwakubeera olunaku lw'enkya ku Freedom City ate enkeera ku Sunday ogende ku Maria Flow e Masaka nga olina okuyingira kwa mutwalo gumu gwokka. Eno buli kimu kimaze okuteekebwateekebwa omuli okuyoyota ekifo okusibisa abantu abanajja mu musomo okuyiga n'okulabya ebyo ebinaabira bisomesebwa. Tuwayizaamu n'abantu ab'enjawulo ne bategeeza beesunze okujja musomo guno babeeko bye bayiga ku nkwata y'abaagalwa baabwe. Olunaku lw'enkya jangu mu musomo ku Freedom City bakuyigirize nange banjigirize kuba gyendi bwe tukwata amaka. Mu bano mubadde mubaka wa Kyaddondo Mwadanku Nnyingi ategeeza nti obutabanguko mu maka busuuse naye nga busobola okugunjula n'akugabana Kyaddondo okugenda musomo guno banyweze amaka gaabwe. Babangulwe, bajjukizibwe, ate bayige babuuze n'okumanya, kubanga okumanya feno tuli basiraamu okunoonya okumanya kwalaalikibwa ku buli muntu yenna abeere mukyala oba abeere musajja. Abalala bategeeza nti abakyala tebakyalina basenga nga tekekadde bagende mu musomo bayige. Tukyalina basenga, tetukyalina bakojja, amaka gafudde, tetukyawabulwa. Jangu otuule ng'olina emyaka 18 okudda waggulu bakuyigirize bye bakwata amaka. Ebyaddala amaka mafu befuufululu banga amaka lwaki gatufaako abakyala tebakyamanyi bakwata baami n'abaami tukyamanyi batukwata bakyala. Aneti Nakate ku lwabukedde akunze abantu okujja musomo guno bayige ate basubisubi ku nsonga z'amaka bamale obutabanguko obuyitiridde. Enteekateeka z'omusomo gwa Ssenga Lumiimo ziwedde enkya tuli Freedom City walina masuba okuyingira mutwalo gwa ssente gukka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.